abasajja baali batusse, abasajja baali batumazeewo, abasajja batwambushinga nga tuli mu kibira wakati tugenda Kigangazzi kuyimba. Twekiika Palaso ng'ali mu mmotoka ye ng'alina ne zidroni zaalimu abavubuka abayaaya abaali bakutte majambiya biki Sululu. Ne batwekiika mu maaso ne batandika otukolako effujjo tuli ffekka, ne batema emmotoka ya Kingi nga bwe wabirabye, ne bakuba abantu abamu bakyali baffe nga bw'omanyi just nti forumu tetwagala alaga weakness zaffe. Bali malwaliro balina gwe baafumita ekiso mu liiso. Waliwo abali malwaliro abaakosebwa? Waliwo abaakosebwa, waliwo abali malwaliro. Nze nafunamu obuvune waneno mu Mbirizi nga bw'olaba emmotoka eyo nali ntudde mu maaso ga Kingi. Eyo gundi distance bwe yatuukawo bukozi mu mbeera y'okugezaako okwagala okwerwanako biki. Ndaba baagala kutta Kingi, nze ndiwo nina okulwana okulaba nga mprotectinga omuyimbi na biki, kati nali njagala ogezaako okufuluma. Ngaakola ki mbuuze ki kati bwe nali nfuluma Palaso yavuga emmotoka najja ku sayidi kwe nali ntudde nga nakakawo oluggi passenger side. Oluggi ne luba kati oluggi bwe lwankuba nenzira munda bwenti era okutegereza oluggi lwa King side ya passenger olaba lwagwayo yalukoona yalukuba. Kati nenfuna obuvune naye nga bw'omanyi kati nabwanda mayininga nga bw'omanyi naye nagenza okuwulira peyini egenda maaso ng'ekula. Kati ndi wano nga bebyo mwana abamu bali mu malwaliro. Okyoba omanya Ibula baakola effujjo lyonna gw'omanya olwanyisa abantu abatalina wadde kye balina, nti oba balina ekiso oba balina ejjambi oba tulina batwambushinga nga bangi nga tuba tuba tuninda kwerwanako tetulina ngeri gye tusobola kwerwanako. Kati esaha nga bulijjo teyatambula n'abantu be like ba bodyguard batera otambula nabo. Kakati ndowooza bategeera movements zaffe. Ekirala ffe tetuli violent. Tewali nsonga lwaki tweteeka ku bunkenke ndi okutambula tulina sooka tambula na ganga oba naba security na biki. Tumanyi nti tetuli violent, tetulina fujjo tetukola fujjo n'abantu. Okitegeera tubeera free tutambula byaffe. Kati ndowooza baategeera movements zaffe nti King ebiseera ebisinga abavubuka aba security balina vaani mwe babeera. Kati vaani etubeerako mu maaso ebiseera ebisinga ffe nga bwe tuvaako emabega ne King. Kati eyo gye baakozesanga opportunity nti baasanga emmotoka eri eya security eriko mu maaso era baagiraba n'abavubuka baffe aba security ne batucommunicatingira eno ne batugamba tusanze Palaso n'akuba amataala mu vaani yaffe n'ayagala nosiba naye obubonero bwe tulabye n'emmotoka zaabadde nazo n'abavubuka ababaddemu balinga abalaga nti balina kye bagenda okukola. Era twali twakava ku ssimu n'abaana nga batukubidde, abaana ne bakyukirawo ne bakola ki ne badda nga bavuga sipiidi batugobe bajje eno gye tuli. Kakati awo mu process eyo nga bali eri security eriko mabega ffe tuli eno ffekka tuvuga tujja mu maaso, awo Palaso we yatusangira wakati. Kati kambuzeemu Geto, in that process mwali mugenda yimba ku show yemu? Twali tugenda yimba ku show yemu. Naye kati esaha yali atuuseeyo oba yali avaayo? Ffe twali tetunnabatuuka. Ffe twali dakiika wakati wa 6 oba eddakiika 5 tutuuka ku venue. Ffe twali tugenda bugenzi. Saha nga Palaso bo bali mu kuvaayo bakoma bamaze yimba. Ali mu kuvaayo yakomawo amaze yimba. In fact
neyo show promoter yakubira Palaso namugaba Palaso security ngambye nti tojja wadde nakuwako deposit naye tojja kukola ki kuyinda bire deposit mu college nga promoter sensinze embeera alabika yafunamu information ne security tibalibera bano balina kye baagala okukola ki kuba nti Palaso yalina omupango yajjula amaanyi yayimba kumpaka era promoter agamba teyamuwa na balance yajja kukola ki yayimbisa mpaka nga alina kigendererwa kye era n'abantu abaali mu kiseera bacomplaining nti baguganga yababbako ebintu byabwe abalala babakubakuba biki report yo promoter yakola ki byebigambo bya promoter agamba nti Palaso yayonoona ebintu eri abavubuka be kati obuvuyo bwatandikira ku show nga promoter amugamba nti toyimba lwaki nakuga naye olwatono yalina mission ye era yayimbisa mpaka bwe yatuteega. Kati King Koro yatambula n'abantu bameka gwe kawe yatambula ne King nga bwe nkunyonnyodde nti King DJ we na biki bo baali maaso mu vaani kati nga ndi mu kuvaako emabega ne King mu mmotoka yeeyimbako ekisi gye walaba yonoona nga nze ntudde maaso King yavuga nga waliwo kyali bafa abalala basatu bali si batuvaako emabega bali mu mmoto gw'emabega twali mu mmotoka emu fekka sinti oba twali tulekerwako emmotoka endala twali mu kibira fekka nga tuvuga tugenda otuuka ku sho fekka Palaso nga yo omuntu mwamulabako physically n'amaaso gammwe bidula njogera okutya njogera nga nti Allah Palaso namulaba n'amaaso gange ng'ayambadde sleeveless ya white ng'ayambadde ekino n'abavubuka be yali nabo nga Ivan yali ayambadde red abalala nga bali muki abalala nga bali bafubutuka mu drone era Palaso yeyeekika mu King wakati ng'akutta amajambiya awera agamba nti ngenda fa naawe leero ngenda kufa naawe era King yazanya nnyo ng'omuyaaye ng'omugezi olw'ensonga nti ekigendererwa mu kyo either kyali kyakwagala mukozesa nsobi oba akoona omuntu oba atta omuntu enkeera amawulire gagambe nti Saha yakoze eki nga bw'olaba ng'abadde atembeeyo emboozi ya Saha nti ye yamulumba ku supremacy nga ye yamulumba ge mazima kuba naliwo byonna nabiraba n'omupango bye babadde nga bapulaninga abaana be batuula nabo nga bamaliriza ne batuddira eno ne batugamba nti Palaso bewera bapulaninga ABCD onfuna bulungi nnyo esebo kati okukakkanaawo mwagenda ku poliisi oluvannyuma lw'eno coincidence okubeerawo okakkana twagenda ku poliisi era singa tuli mu nsi eri feya ensesi okujjayo footage oyo owa enguudo ezo mu budde incidence eno ng'ekola ki era ng'ehapeninga bajja kulaba nti Palaso mu budde obwo yali ku luguudo olwo kusegeera bulungi nnyo. So twagenda ku poliisi ey'oku Masaka ey'empigi era n'emmotoka yaffe weeri yasigalawo emmotoka weeri ku poliisi emmotoka yasigalayo netweripootinga netugamba munete tusobola kukola ki naye nga bino byonna biri weebiri emabegako Palaso yankubira essimu ng'alina gurupu ye era nga batuwa obubaka nti ssaawa yonna bagenda tukolako obulumbaganye nze beewera bagenda kunzita simanya ntegeka amalaalo gange n'amaloboozi ago gyegali twagatteka era nze bwe bandaba baali ekigendererwa kyakwagala kutwala bulamu
kyovola banyiga emmotoka ku sayidi kwe nali nga baagala kunzikiriza baagala kukola ki baagala twala bulamu era yali nzibu nga tuli fekka imagine ne mugwa mu ambushi y'abantu nga mutya kukuzi twalawulirako mbu ne spices yaliko ku show nga yali performa kweyo show spice yaliko kati awo mu process nga bakole fujjo byonna King yagaana okuvaawo olw'ensonga yali agenda kuvaawo bubi ng'agenda kukola ki alina okukoona Palaso amagulu yayimirira mu maaso g'emmotoka Palaso yayimirira mu maaso ga mmotoka ya King nga bw'alinnye ku muliro nga bw'aleekaana ngenda fa naawe wano ngenda kukatwettire wano kati nga abavubuka be bwe bagira eno bwe batemaatema eno bwe bakola biki bwe bakuba pepasipule munda bwe baagala otusikayo bwe baagala okukola ki bwe baagala okugira kati Palaso engeri gye yali akimanyi nti security yaffe teri wala teyalwa era incidence eno teyatwala dakiika ziwera na 3 yali ya dakiika ntono nnyo just nti lwakuba nti baali bangi kyabanguyira okudamejinga ekinene nnyo ekirungi mu kyo nti lwakuba Katonda yatusaasira nti obulamu tebwakola ki tebwagenda bannaffe abamu baakosebwa kati mu process eyo Palaso agamba baleeta amafuta bookye emmotoka bagikubeko omuliro kumeko omuliro ngera bwe mwamulaba amafuta bwe yagenda ewa alien ng'olodde muki mu mmotoka kati agenda okulaba amataala sayidi eri emmotoka yaffe eya security ekola ki bwe yalaba amataala n'apanikinga ng'ategeka security ya King ekola ki ezze n'avuga speed n'adduka n'akola ki n'agenda King naye kwe kuvuga kipayopayo n'avaawo n'akola ki n'agenda tukumanyinga omusajja asyatera atambula ne King always buli wabeera era oli agamba agwe ne Kabaka oli bwe kuba kusera musera mwenna nze nja kufa naye essaawa zino omuntu yeetaaga okumanya bino byonna bisibuka ku kiki ekibireetera bino byonna okubeerawo entandikwa ya bino byonna to annexate okutuuka okubanga mwagala okubanga muttingana ensibuko ya bino byonna eva ku ki naddala ggwe atava ku lusegere lwa King Saha you might be there nga you know each and everything ekigenda mu maaso obusibuko bwonna bwe bwava njagala keyalinga eya oba ntegeeza ensi Saha talina buzibu bwonna ku Palaso birugera ntya banga lyonna lyembadde ne Saha siwulangako ng'oba Saha alina okwemulugunya kwonna ku Palaso kyova olaba Palaso emirundi gyonna gyabadde nga atusaba sapooti okuva ku sayidi yaffe tubadde nga tugimuwanga muganda waffe mwakiraba nga alina show Saha yatuuka n'okwambala ovulo y'ekivulu kya Palaso nga temutuuka namutuuka ayambadde nga ovulo yemwambadde mwakira t-shirt ze nga mutusiiba tetuzivaamu mutima omulungi mu kwagala ensi yonna njagala bategeeza nti twewuunya tulaba muganda waffe alinga alina obubaka obutulumba ku mukutu okwo kitutte ebbanga awo wonna ng'ayogera ennyimba abiri simanya iti biki nga bwalumba kingingi naye nga byonna tugamba nti waaye muganda waffe alabika alinamu obuzibu katukiwa obudde tulabe obuvu bwaki tulabe ensonga gyekola ki direction ekwata Saha mumumanyi nti ye musajja atanywa guteese naye embeera yonna eyo nga biri bityo Saha yasigala aplayinga kkulu ng'agamba nti era mwalaba vidiyo Saha gye yakola ng'agamba nti nze siyomba na baganda bange mugezaako kwagala okundwanya
n'okunyombesa ne baganda bange siri mweteefuteefu era Palaso Sahanga agamba naye ntandika ntya okubeera awo mbu nina olutalo ne Palaso terunyuma ebigattanga bwobigattagatta tebikola ki tetujja tufaanaganya nti kale tufaanaganya nti oba nti oli ayimba nnyo okunsinga nti oba onaakola tetuyinaawo kitugatta nti muwala ne lwakuba ayimba nnyo ansinga nfuna bulungi engalo eyo ne tusigala nga twetegereza embeera nga bwetambula tugamba katukiwa obudde nfuna bulungi nnyo tugenda tufuna information nti Palaso atandise okutuula obufoofofo ne gurupu z'abageto structures baagala kukola bulumbaganyikwane saha era bali baagala kutulumbira ku bbala lyali lya gundi Power Kasubi kyo ne tukola ki nga tetwagenda omwana waffe oyo gye twagenda ku Supremacy Scorpion atutegeka mutabani waffe okimanyi nagamba ddala nyinza nti obutagenda ku shoyani niera nga twatumye information nti waliwo enteekateeka n'omupango ogw'okwagala okukola effujjo ku saha ng'ekigendererwa mu kyo baagala kuggyawo buki bulamu Palaso yakola ki yakirimu netugambe waayo katugende tetujja kukola ki kutya beera kutambula mbula okuba nti waliwo information gye tufunayo okwagala otukolako buki obulumba tutuukayo mwalaba byonna ebyaliwo tusanga muganda waffe Palaso tumaze oyimba yeekiise emmotoka ya King ayimiridde ddala ku luggi King lwalina okuggula ayingire emmotoka yavuga akole ki aveewo nga agyetoolodde n'egganga ye tuukawo mutima mulungi tuba approachinga nti bannaye katukozeseeko wano ofuna nnyo munnange ba Palaso twagenda olaba ki attitude batandise osindika abaana baffe batandise okukola ki era bw'oba weetegereza vidiyo ezo ddyayo okanoonyo ojja laba omwana omuvubuka eyayimirira waggulu emmotoka n'ayagala okubasa ekikonde oyo omwana gwe batusibako gwe bagamba nti saha yamukola ki yamutenda kufuiti ekitali kituufu kumbe olutalo lugenda lukula era ekyatuyambako olwo nti twasobola okwerwanako netumakinga sure nti omuyimbi ali seefu netumakinga sure nti abakoseddwa si bangi nnyo nga bwe nkugambye nti Justin ffe tuli bantu abataagala kulaga weakness zaffe na buli kati saha musajja wattu akyali mu kujjanjaba baana abo abakolwo waliwo omuwala waliwo abavubuka w'ekireka waliwo n'omuvubuka w'ekasanje eyo baafuna obuzibu muyo incident batabani baani basaha ali mu kubajjanjaba nine tusirika ne tugamba waaye katusirike nine twewuunya nga tulaba ate abaatukolako effujjo be bali ku mukutu bagamba nti ate ffe twakola ki butugambe nti eno yali revenge ewa Palaso yagamba okusooka luli mu mwamutankuula nenkugamba nti revenge kuki fe abataalwanako nabo fe twali tetubeetegekedde nti oba tugenda kulwanagana nabo kati ate revenge evaawa era kale ne waali badde kale nga revenge olowooza tewaali baddewo enkola ey'abakulu n'abakulu Palaso okutuula ne muganda we ne balaba oba kiki ekyavaako kurashinga abaana baabwe ne ttiimu biki abanga mutuufu ofuna bulungi nnyo so tetwamanya nti ekintu ekyo kigenda mu maaso kikula tetwamanya nti kikola ki okutuusa lwe twakyerabiddeko nga batwaboshinze nga baagala kutujja Palaso ayagala kutta saa kati geto embeera eyo zisuubira zikolera magezi ki okusobola okuba nga eggwaawo buli omu asigaze emirembe nokuddamu kwataakinga munne mugenda ssala magezi ki okusobola okumalawo embeera si buli omu aleme kuddamu kwataakinga munne ffe tetwataakinganga ku Palaso nga tetwataakinganga ku Palaso okimanyi nti saha muyimbi takola fujjo
Kisa tumumanya ayogera kuno nakusaho omumanyi ne lwabakale nga akyankalanyemu era olaba nti takola ki takola fujjo nga bannaffe bwe tuzze balabikira mu mbeera eyo kukola effujjo ne bagenda mu maka g'omuntu mwabiraba ne bayonoona buli kimu. Poliisi neekola ki neesirika gavumenti neesirika ne bakola effujjo ku bantu abalala era gavumenti neekola ki bawulidde omuvubuka jjoza akaaba nti ekyenda kyagize gwe baafumita ekiso era poliisi neekola ki neesirika. Ekikulu mu kyo Ibra ensi kasiteemanyi nti ne bwe tuba tukedde ku makya ne tuvaawo abantu abali accountable ensi ekola ki otherwise Ibra tewali ffe tetusobola kukola kubanga abaali badde basobola otuyambako mwene ensonga ye poliisi ne poliisi ekulaga nti bano abantu bali untouchable tebagambwako tebakwatwako ofuna bulungi nnyo. So ffe weetuli mu kubeera mwe tuli katwejjanjabe katubeerewo nga tuli mu mbeera yakutya essaawa yonna obulamu bugenda wadde tumanyi nti kituufu basobola okutwala naye enseera eri beetegedde nti okuvaawo kwabo abantu bano be bakuvunaanyizibwako nti palaso okuvaawo kwa saha yakuvunaanyizibwako era ensi tegeere nti saha talina buzibu bwonna na palaso. Kale neyanziza kankomaawo kuba munnange katusabe embeera yonna etambule bulungi mutuuke ku nzikiriziganya n'abakulu n'abakisobose. Tujja biraba.